The newsroom, where untold story is revealed. Kugambira nti nze sifiiridwe era tebinyambye essaawa ya leero qualification sijenyuza obutaba nayo nga nkozesezza adult education ozifuna zonna nenkufuga gwaye na diguli nembaga mu musajja ali mu kubavuga muwagizi wa Museveni ne muwakana NUP tesobola kuwana na muntu nga terina nsonga emala kufuna mawulire okuva ku source nti ono atwesibako naye awagira omusajja asiba abantu abaffe omusajja awamba abantu baffe gwe mulungi agenda maaso n'okubeera ng'ongoberera Beyond the Newsroom BTN Media ate gwe mukoto kwe tugenda maaso n'okubeera nga tukuweereza ne tukutuusako ensonga ez'enjawulo nga bwe ziba zigenda maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda ate oboolyawo n'ensi yonna okutwaliza awamu olunaku olwaleero nina omugenyi gwegenze maaso n'okubeera nga ate oboolyawo ifuna atugende maaso n'okubeera nga tuwayawayamu naye we tujjidde ku mpewo nga omukulu bawa Honorable oba State Minister Fiona Nyamutoro Edlisa Musuza nga afuuse presidential advisor ku nsonga za creative. Bwe twogera ku creative omunno kye tuyinza okuyita ebiyiiye mu lulimi Oluganda. Te Alien Skin Bebe Call Sheba Kalungi then kwoteeka Dr. Jose Chameleon barabikiseko mu State House Entebbe diru kije bagenze maaso n'okubeera nga babakwasa yabadde plan ki byonna bye bino ogendagera maaso n'okubeera nga obitegeera ate tugende maaso n'okubeera nga oboolyawo tubikutuusaako gwe eyo nno mu comfort zone yo gyogendera ddala maaso n'okubeera nga osinziirira omukulu nsanyusa okubeera nga nkulaba ogamba oti ombuzeeko akabanga nno nga keetoolodde owaaye tubaamu mpola mpola baŋŋamba nti munnange okuva lwafuna omukyala ebirala n'obyerabira tokyayagala nakumanya bakyaliibo butya bwe bali ebyo bigambo by'abantu naye nga engeri gye kiri nti obuwanvu n'obugga tosobola kwerabira kyaliiwo obeerawo n'ogamba waaye nakyali wange n'ogamba waliwo ekitali kituufu n'omunoonyaako naye kirungi okuba nga nkusanze amannya mpitibwa Densi Kelly abamu bankazaako lya Kateni Flower naye nga amanya amatuufu eri ewaffe Denny Kelly. Hey, once the two journalists meet, just know there is a big story in town that we're gonna talk about right now. Denny, Wagwan. The two Denny's Besans. Amina. It has been a while ever since those are at Wavaku campus. Denny. Now it's like 2 years, 1 year. Almost tugenda myaka esatu. Emyaka agiduka. Just lwakuba ensi twawula bwe nadduka nenza mu radio gwe n'onkyawa bwe wagenda eri ffe n'otuleka wano n'ogenda bannayuganda baba baagala tubaweereze in all aspects abaayo kati tuli wano Dennis Edlisa Musuza bagenze maaso n'okubeera nga bamusuulako ekyobwa presidential advisor. Musajja mukulu no waliwo ka video akatambula nno ke bakomeza wakasinza okunyumira nti nakoma mu senior 3 by secondary P3 by primary nakoma mu senior 3 by secondary nakoma mu P3 by primary yenzo oyo omanyi kati naawe olina byoyogera n'abeefuula nti baasoma ne bibalema senior 3 by 3 by secondary P3 by primary kitegeeza ki kagamba nti ze siri muntu yasoma from P1 to P7 ekitegeera siri muntu yasoma from nti ebyo ntambulye mu protocol that's why nkozesa kali ka by primary nti by mweyembeera primary sasoma P1 sasoma P2 nasoma ko P3 yokka. Are you sure? Bwe najivaamu nentoba ku street nentoba ate nengenda nentandika mu senior 1 we Rubiri secondary nengisoma from senior 1 up to senior 3 pass ya senior 4 ne bangenzi jamu awo nenkola ntya
no branching ne branching okay kati we nkugambira nti nze sifiiridwe era tebinyambye essaawa ya leero qualification sije nyinza obutaba nayo nga nkozesezza adult education ozifuna zonna nenkufuga gwaina diguli tutunulire Kenzo wali oteekiza initiative okuddayo okusoma saddayo mbukuddayo kusoma naye naddayo okufuna qualifications kubanga bano abavubuka ze baagala so oyina kikati anze buli kimu kyoba omanya nkirina obuzaako nkina mbuzaako nga kisembayo ate nakyo kyetaaga kaseera katono era oli mukipasuwinga ndi mukipasuwinga obala ki kwesimbawo kubanga kati Kenzo ennyonyo zirinye interview za visa zikola embassy ozigenzeeko awadi oziwangudde kati kyeki empapulo noonya zaaki empapula zinoonya simanyi gyendaga kuba kati already saagala nnyo amaleader lwakuba saagala kuyingira mu politics wa generation eno olw'ensonga alimu entalo myama leader by leading saagala kuddaawo kwesika muguwa naawe tulwanire ebintu omutali makulu so saagala kugendayo eyo naye tomanya bwe naaba mpezeza emyaka gyange 4+ nyinza okugamba akanyambe ku bantu bange mbajje mu mbeera bweti so it's better nemba nabyo tomanya nze waliwo ebintu byeneewuunya mwene ensi obirabanga byakusaagirira ogenda okulaba bannaye Eddie Kenzo ogenda maaso n'okubeera nga bamuwa ekifo kino kina kimwongerako nga ye omuntu oba musical kirina we kimwongera oba kirina we kimussa for starters nze ng'omuntu for starters Kenzo yandibanga agenda kugwa waba benyizo kyogera nga tumusiibula big talent boss nga atulabyeko lwaki omanye Uganda wano we wali ebintu nga bikolebwa oli n'abeera nga abadde watutumu naye olw'okuba nti oba oze side omanyi kati politics yawambanye music we Uganda kati singa oba olaza abantu side yogwa ate jukira abanyigirizibwa be bangi kati ababadde bamugoberera bajagamba bannaye nono waffe kenyini kati jukira bamuwadde oba presidential advisor fine bamumuwadde naye be bawadde babadde balina babadde balina impact ye ng'omuntu music gwabadde ayimba nga tebanamuwa presidential advisor fine abantu babadde bamugoberera olw'ensonga nti alaze nti wa NRM naye kati singa bakuwa obwa presidential advisor bameka wano babadde obwa presidential advisor naye nga bakyakuba the likes of Catherine Kusasira the likes of ona yali Firebase yani Buchaman the likes of Barona di Mayinja bagenze maaso n'okubeera kati abo bonna olabira ddala nti bakukozesa lumala n'obugenda. According to students, is this going to affect Eddie Kenzo? So much. Tusuubire nti Kenzo tuyinza obutaddamu kumulaba nga abantu bamuwuubira emikono n'omukubira endulu nga bwe kyali nga luli. Kiyinza obutaddamu kubeerawo. Big Eye we yasala eddiiro baamukuba ku bucupa. Ye bayinza namukuba ccokolo. Sikulimba ebyaddala kati jukira abantu be banyigiriza wano be bangi kati ate nekyegattibwako nti abanyigiriza bakozesa amaanyi ge balina ne batutumula bali ne balinnya ku bantu jukira kati olaba abo abayimbi obadde okimanyi nti ddoboozi ly'abantu kati singa Kenzo n'avaayo n'agamba waaye omusolo gulinye mu ggwanga okimanyi nga bayinza omusupporti nga be bangi naye kati tasobola kyogero olw'ensonga bamuwadde oba presidential advisor bamuwadde kubikkirira nsobi nti olaba tukozesa ne brand ennene kuba Kenzo it is a brand nnene naye kati bagikozesa nti kankuweyo ekyokulabirako okimanyi ng'eggwanga lino Uganda singa bukeera ku makya ne tufunayo abalala ba Bobi Wine abo nga bavudde mu art
owulira ensasage naye balemereddwa okukozesa chance eyo anti kati chance tebayinza gikozesa olw'ensonga oli waayagala ovaayo nga bamuzibika bamuwa ekyojja mu mmiro asirike nkufuna asirike naye ayinza okuba nga sikyayagala okwogera naye kati olw'okuba oli yakuwadde sente zo yakuwadde sente ze oyinza omwogerako ekibi tosobola omuntu akuwadde sente ezenkana ki oyinza omwogerako ekibi tosobola kati tugambe okulya babanga bakutadde oba omummonde w'ekitole ky'akawunga mukama bu ne bakwatako toyogera kyandiba kisinga nawo kukwata kigoye kusiba mu mwawe osinzira kugwe Kenzo tumusiba tumulabyeko yabadde ku federation wali eri ku UNMF olunaku lwabadde lwakubiri ng'ayogera ne Karifaga n'agamba mbu abantu abeefuula nti opposition bonoonye nnyo endongo batya olw'ensonga babulaga nti bo be balumirirwa ennyo abantu okusinga ne gavumenti ekulembera abantu bano ebigambo ebyo n'abiwulidde neŋŋamba Eddie Kenzo otukoze otya kumbe yamaze ddo reflectinga ku kiri mu maaso kati kyembadde nsaba obuuzaako abayimbi abali mu opposition be bonoonye endongo bajonoona batya bayingiza politics mu byobufuzi bayingiza politics mu ndongo politics mu byobufuzi politics mu ndongo kakati obadde okimanyi nga ensi kati wetwatuuka bw'oba toyogedde ku politics oba toyogedde ku ndongo oba toyogedde ku byabulamu kale buli muntu aspect mwatambulira byayagala ebyo bikulembere naye omanyi kati art oba music we yatuuka music twogera ku ebyo ebintu ebiba biriwo kiba kitegeeza nti singa oli wa art naye nga politics agenda mu maaso si mulungi olina okukyogerako osobola okyogerako ogutali musango nzijukira edda nga tusoma amawulire baatugamba nga there is that freedom of speech nti muntu asobola okukkirizibwa okwogera ku kyabaalabye. Do we still have it here in Uganda? And the freedom of press. Sesoobira. Do we deserve to celebrate an independence, or do we deserve to celebrate world press day? Sesoobira ebyawano eno nsi ndalamu politics yagiwamba naye Kenzo katumusabire naye mu myezi ng'esatu aina minister omanyi ki oba mu kufuna minister yali program kati obadde okimanyi fine ayina minister naye okimanyi bisobola okukeera ku makya nga takyali minister lekanaawe jukira bya term limit system limit bya terms ebibeerawo mu bisanja kati 2026 yegenda kubanga ekisanja kye kiweddeko okimanyi otya nti 2027 anakomawo nga minister anti president asobola okuappointinga minister mukadde konna anti asobola okuappointinga naye era asobola omujjako n'asigala nga kati takyali minister nga just bisigadde mu history nti yaliko minister era omukwano gwabwe gusigalawo omukwano gusigalawo naye kiri kyenkuzizaako kyenkubuuliddeko wali emabega nti singa agenda bwati baba bagenda ddemejinga gundiye n'ekifaananyi kye jukira kati wobanga bakuwadde obwa fine bamuwadde obwa presidential advisor tukitwale nti babumuwadde kituufu ekyo era kiroofu bamuwadde kituufu bakimuwadde kati abantu agenda kubanga takyafuna ki budde bwabwe budde agenda kuba bufuna naye nga abantu bo benyini nga balina eggundi ku mutima nga naye bamuyita nti owaaye jangu otuyimbireko wano bagamba oleeta waaki oyo presidential advisor nga bamugobayo ne ku stage tugenda tandika omulaba nga abeerako ebweru nga kasalini kusaasira tomanya naye kyonna kyonna kyekiri
tulinde bulinzi kiddirira kineno kirekawo endongo endongo ya wano e Uganda politics yagiwamba goge mazima Alien Skin Jose Chameleone Bebe Cool mu State House nabo balumbi Shiba Kalonji n'abalala be batatuukiriza amanya abayimbi bonna baggweredde mu State House kineno kireka wa music industry music industry ya Uganda naye genda kugwa olw'ensonga okimanya omuntu buli wagenda eyo agenze kusisinkana president agenda okudda nga tacha abantu tebakyamwagala obadde okimanya ekyo owagira president Bebe Cool abaddewo for all along Bebe Cool ate ye mulalamu atya olw'ensonga ye kuva ddanga waki when RM naye kati for starters gundi kanjogere kono Alien Skin Alien Skin 2010 tuli mu meka 2023 nga yakuba narangirira na konti ajja bumulendo ng'omwaka nga guweddeko anti teyagamba mwaka mutuufu yagamba bugambi ng'omwaka guweddeko nja kulangirira endongo naye kati ebintu byakola mu 2023 okyabirabako mu 2024 ebivulu bye yafunanga mu 2023 okyabirabako sibyabadde bitya kituufu CEO Alien Skin yamitiza ku president olwa Alien Skin agenze mu State House navayo nembategeeza nti Alien Skin lumajja kwata abagizi bono n'abamwesibako mbu bamuwagira bonna abakwate abayiwe mwene alemu nembaga mu musajja ali mu kubavuga muwagizi wa Museveni sente zawera singa sente zawera singa yendongo yagigamba njiwumudde naye na just n'okumutimbanga ebigundi bye bamutimbanga nga tagenda lwakuba ki bookings yali afuna nyingi nga demand nyingi naye kati saawa eno wetwogera owulirako adverts ezitambula ku radio nti owaaye balanza Alien Skin tugambe nti politics amu affectinze naye okuva lwe yayisamu abaana ba nopu ba photosojja eggaali kino engeri gye ki mu affectinze mu Alien Skin nnyo abaana ba nupu balina amasanyalaze mangi nupu ekyalina amasanyalaze nkutidde daweteka nkutidde nupu agimanyi buli agikwatako oba bannaye oba oli omwana yalogera wasite tumanyi buli agikwatako yagenda yatulabako so Alien naye tumusiibule abayimbi banene abagenda wa president Museveni bafunayo kasente ne bali ako kifaananyi ki kye basiiga eri music industry nti buli bwe bina ofuna ku linnyo inagenda wa mukulu anti kati obwe bunafu bw'abakulembeze bukya olaba ensi ezaakula edda tebakwata muyimbi oba abo basereebwe abalina kumanya ate ne babawa ssente omanyi lwaki nti kati omuyimbi oyo okutte katugeze okutte Chameleone okutte Alien Skin okutte Shiba okutte Bebe Cool okimanyi akatono nnyo bayinza ovaayo buli omu miliyoni nga 3 okimanyi ekyo akawumbi nga kagudde wali naye kati ate akawumbi ako akagudde awo okimanyi kasobola okuyamba ebintu ebirala nga naye nga si byabo bantu bokka n'okutuukiriza ebyo abayimbi bye beetaaga abayimbi tebeetaaga sente olw'ensonga bategeka ebivulu ne bafuna sente ezitali ntono oli n'agamba nti waaye yategese ekivulu ku Freedom City yajjewo obukadde 2 naye muntu ogwo kati okutta obukadde 3 obiwadde omuntu ogwo naye ng'eddagala ekiruddu teri amakubo mabi kati gendako oyiteko wali esalaamu olabe amakubo mabi naye sente bazikwata ne baziwa omuntu gali mu Kampala nze dda nga nkyali mu kyalo nali manyi buli ekibeera e Kampala kirungi okimanyi nagenda otuuka eno nga nsangayo n'ekikubo eky'ettaka
ngate nga kirimu ebinya n'engamba bino nabyo biri Kampala ne weebuuza no Kampala era nabuuza n'okubuuza nti wano bayitawo batya oli n'angamba Kampala ani afugawo Lukwago n'engamba nga neewaffe mu kyalo ekkubo lyempitamu okujja e Kampala lisinga eriri e Kampala nogamba kati tuli kiba kino kitulekawa anti kati olaba bana abo abayimbi ati baba bamukotyogera like baba babikirira ebibi byabali nti singa tukeera ku maca mu ggwanga lino Uganda ne tufuna bannabitone abo basatu nga beeyisanga Bobi Wine nga bali basatu bwe bati olabira ddala nti wanna Deni olowooza art industry esobola okukyusa ebyobufuzi oba ebyobukulembeze by'eggwanga Uganda bulungi nnyo like ekyabeerawo mu South Africa kiyinza oba ne wano kisoboka kyekikiremesa ekikiremesa kati bakulembeze abali mu buyinza nti kati agenda n'atunira n'agamba singa ndabayo akulembeddemu singa ndabayo ate Bobi Wine omulala okimanyi nga Bobi Wine yekka yabafuukira olwedda akayinja mu ngatto wali oyambaddeko engatto ngo mulimu akayinja kayinza okufuukira ekizibu kati singa kweyongerako obuyinja ne bubeera bubiri oba busatu alabira ddala nti manyi abo abasajja abo abakulembeze batuula wansi nga bamala okusoma political science n'atunuulira kiki ekiyinza okuddako awo mu maaso kwe bamutadde n'agamba kiki ekiyinza okuddako awo mu maaso n'agamba kati aba atangira nti tuyinza ofunayo Bobi Wine omulala nkufuna kati bano just n'abazibika tubawe ssente jjukira kati abayimbi oba omuwadde ssente oba omaze omuzibika omumwa abaana akugamba ki olwedde omuwadde ssente zo ajja kuba ayogera ki ekirala wazira tewaba tewali ffe ng'abawagizi kitulekawa abawagizi okulaba nga abayimbi baffe bonna abalungi Mayinja yali musajja muyimbi nnyo yasigaza bivulu by'aba corporates Kasarine Kusasa yali mulungi Kenza abadde muyimbi mulungi oyo naye atulabyeko ye Chameleone tuzira kyakukoba naye Chameleone naye ate nawulirako Chameleone teyayagalako obwa mmeeya yabwagala ne bamumakadi abayenu n'asaba kuya n'addayo mu dipi naye Chameleone era alabika erinnya lye erinnya lifaanana alirina ate Chameleone takwesiguza nnyo leero mulalamu enkya mulala togamba bannayibye ebiki ebyo bubaka ki bw'oyinza okuwa bannayuganda abantu abaagala endongo n'abaagala ennyo ensi yaabwe obubaka bwenyinza obba bannayuganda tubeere bagumu bw'obeera nga olina omuntu gw'owagira n'akuyuwayo guma bugumi kyenyinza obagamba si yenkomerero kubanga twabirabako mu mawanga agamu nga gavumenti enaatera okugenda bwetyo bwebeera nti buli kimu kyeraba esooka egulirire buli kimu kyeraba esooka egulirire kati bw'oba olabye ekyolabye ng'olabye kikunyiziza ku mutima oba kikuyiye guma bugumi kyenyinza okugamba kale mwebalegera maaso n'okubeera nga mutugoberera ku mukoto guno ogwa Beyond the Newsroom ate nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo gituweera like etambulire eddala etuuke ne kwoyo omulala Sheka Shirafu Dembe musomi wa dduwa mukubireko okusimu esembeyo 11 ku screen gwagala olanga naffe ate era tukubireko osimu zaffe weziri ogenda maaso n'okubeera nga ofuna obuweereza obwo ab'osinga ogenda maaso n'okubeera nga weetaaga then situsiibule kale abatulaba aba abatuwuliriza tugamba bugambi tibannaye mwe bali kubanga mutugoberera mpozi ogambye omukutu baguyita batya Beyond the Newsroom abali mu bitundu ebyanjawulo batumiddeko kajjambo nkabawadde amanya n'eddoboozi Keldens nze abaddewo munnaaye okulaba nga tusa obuweereza bwaffe gye muli okay kale deyanza Deni
nze Deni ate era ne Deni kati D-squared tubaddewo okubeera nga tukutuusako ensonga zino tusinkane nno nga Mungu asiimye tubaagaliza ebyo bye mutuwagaliza mubeere bulungi ate era tusinkane mu vidiyo zaffe eziddako zetugenda ogenda maaso n'okubawa. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.